Dr. Abedi Bwanika ali ategedde ku lukolo okutta Bobi Wine n'amuwaliriza agende mu Arua bamuttireyo Katonda n'amutaasa. Ne byonna bye mwayogedde ne statement zakoleddwa nga mutongoza TDA Part 2 ekyamu kye mwakoze tebiinamu mu lulimi lwa nkyukakyuka yino okuggyako okukomerera emisumaali omuntu omu yekka Kyagulanyi. Kwe lw'okutta Kyagulanyi mu Arua ono yali abukoze eki? Yandibanga yali alutegedde. Sikugamba na bugambi nti yandiba kubanga tumujjukira mu kampeyini za 21 agenda naawe obujulizi mu musango gwa Kizza Besigye ne President Museveni Electoral Commission ng'awe obujulizi ku ludda lwa Museveni. Bw'ogamba nti Muhoozi ayagala kukulembera gwanga yansanyusiza ekintu kimu teyalimbye yagambye yeyita standby generator. Standby generator teyina kyekyusa ku masanyaze gade gakola. Amasanyaze gagenda tuyinza n'obutamanya bitambulanga bwe bibadde kitegeeza babeeranga standby generator enguzi egenda kusigalanga bwe badde okitta abantu kijja kubaawo enguudo zijja kubambi amalwaliro kubanga standby generator egenda nakibadde otekyusa muganda wange. Kale nno kakati ampuliriza kyannaku nnyo kitalo ddala okubeera ng'omuntu gwe weesiga ate yakufumita ekiso mu mugongo ebigambo obiwulidde mu ntandikwa. Dr. Abedi Bwanika yamanya olukwe olw'okusanjaga to assassinate oba okutta President Kyagulanyi Center mu Arua naye omusajja ono ate yawagawaganga President Kyagulanyi Center mu Mitembo nti genda mu Arua. Uliriza ebigambo nakugamba amazima galwayo naye ebiseera ebisinga gano tegeekweka gamala ne gaabya gabeera gatuuliddwa. Kaakati nno nze master bigambo bingi nnyo byogenda okulira mu katambi kafa konaku olwaliro era ne byogenda okulaba oba oli awo byotayinza kubeera ng'ovumbula ku mukutu omulala ogutali gwa nkyukakyuka. Kati nkusaba vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo ng'enkola yaffe bweri gwe kasita ogiwa ekigalo ng'ogugwa omulimu guwedde mba sirina kyenkubanja olunze nga nsumulula. Kakati omulongo waso mu Lutansozi yatuddemu okubeera nga tuteekamu amafuta okunoonya by'oyagala byonna ebikunyumira ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media. Ennamba gy'olaba ku screen ya omusajja ono Saalongo oba omulongo waso mu Lutansozi amala ebizibu bya buli kale ne bwe oli Bulaaya gokwanako mukono ebizibu ne biggwa. Kakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo bingi kugambye byogenda okulya mukana ak'olwaliro. Omusajja Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuya Nazikala bwino ogenda kubeera nga omuwulira olukwe lw'okusaanyaawo President ne NUP byonna mbikuleetedde obiwulire mukana ak'olunaku olwaliro naye nga lusibukira ddala ate mu Abaganda yes Abaganda bennyini be basinze okukulembera mu lutalo olw'okusaanyawo NUP ne President Kyagulanyi Center Mitembo bano nga basuusuuta mwami Museveni era nga bakolera ku ntulize olw'okubanga bateekamu ensimbi okubeera nga bo banyirira bali bulungi ne basalawo okutunda ensi yaabwe n'emyoyo gyabwe. Kakati nno ebyali mu ggwanga erya Bungereza ogenda kumanya ensonga lwaki byaliyo. Medi Nsereko Sebuliba alina ebigambo bye yayogera bwe yabuuzibwa ku lwaki mwami Kyagulanyi takyazibwa ku CBS. Kakati wabiwulira naye ogenda kubeera ng'obitegeera olunaku olwaliro. Kyokka mu ngeri y'emu waliwo bwino gwe nkuleetedde Abedi Bwanika ono nga addingana n'emirundi ogenda ku CBS weebuuze lwaki era lwaki gwe batwala yekka. Kati bwino ogenda kubeera ng'omufuna olunaku olwaliro. Abanyarwanda bakutte wansi ne waggulu akabano kafuusa akabano. Nagambyeko olunaku lw'eggulo nti President Kagame yakyalako mu State House Entebbe omwezi guno gwe nnyini wabula ng'olukyala lwali lwa kyama nnyo era bano ne bateesa okusanyawo mwami Kyagulanyi nga basinzira mu diaspora amawanga aga Bulaaya gonna Bungereza, America, Canada, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Germany n'amawanga amalala gonna nga UAE oba Qatar n'amawanga nga Saudi Arabia. Kaakati bino ne babikwosa omusajja omu amanyiddwa nga Fred Mukasambidde asobola okugenda okukuba ekikopo abantu bano era nga bamutaddemu omudidi gw'ensimbi omuyitirivu ennyo ogwoyo omuwi w'omusolo. Naye ng'omuwi w'omusolo yeetaaga malwaliro, yeetaaga ddagala mu ddwaliro, yeetaaga nguudo nnungi, yeetaaga masomero, yeetaaga masanyalaze naye ng'omusimbi gwe bagumalirawo. Kati kansooka kutwala katono nnyo ewa mukwano gwaffe Kikongoliro tumale okubeera nga tukoma nagamba guno gwe mukutu ogukuba ennyimba zonna eza struggle. Bw'oba olina oluyimba nga lwa struggle tukooneko ku WhatsApp namba yaffe osobola okubeera nga oluzannya. Kakati Kikongoliro agambye nti Kyagulanyi tusimbule. Enkube malanga ne tonya, la desisira
watonya lwakikala omukulu takomye omululu omukulu nava ku mmwanyi lwakikala omukulu takola kwebyo ebikulu ebinyiga abantu Bobi wayogera nti oyo ayogera ndowooza kati ogirabye ensonga ali eyo yongeza omuliro kana agabbi tugamba akalulu basookera kuvanira ne tulowooza oba olyawo byangu nnyo ne badda ku bikajju baguddeyo bagenze ku mmwanyi eyo olunaabuukayo bwe tuloba badda ku nsenene kati gwe weebakenga weegumya nkyali bafuna eddembe kati ekyo kyokola mu kwekaza ensi yo gy'oziika bayagaliza ensi yogamba akalulu londa Kyagulanyi ayagala ebyenkulaakulana akalulu londa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana bamaama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kuba enkulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana bamaama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kuba enkulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi bwe kyatuuse ku mmwanyi Kyagulanyi wakukawuta buba n'abazeeyi bagambye akalulu akaabwe ka Kyagulanyi essuubi mwe balitadde okununula eggwanga lyabwe ensonga y'ebikajjo yajogedde kero oyo Kyagulanyi ateeka owa popi miliyoni togyerabira ebyedukeshoni omwana n'atiikirwa n'abula omulimu omusomesa n'omukabya n'omusawa kujjanjaba ziŋŋamba tuwe Kyagulanyi ezo ensonga wazigonjoola zimbasaba tuwe Kyagulanyi ezo ensonga wazigonjoola akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana bamaama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kuba enkulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi akalulu kaffe tulina okawa Kyagulanyi baana bamaama byebyo tulina okawa Kyagulanyi kuba enkulaakulana ennungi tulina okawa Kyagulanyi ab'omu wesitaani abange tuwaani Kyagulanyi ab'omu isitaani mbabuuza tuwaani Kyagulanyi ab'omu northani yeye ensonga Kyagulanyi ab'omu sentulo bagamba ab'omu sentulo Ladies and gentlemen, if you want to live in a good nation, you have to make a good decision, and this decision is none other than Bobi Wine. It's me, your boy Richard Chikongoli mboye chibogendiro mukaza taina bere ati 12 mu mukada nasako mukono Chikongoliro Kyagulanyi kakati no 226 ng'ayengedde akalulu kawe Kyagulanyi wulira ebigambo bye bino kakati nsumuludde maze okuva mu kiggula luggi kakati essaawa olwogome ampuliriza nakugambye nga ntandika nti ebintu ebyali e Bungereza owa mukwano gwaffe oba komredi munnaffe eyatuva ku maaso eyali amanyiddwa nga Pascal eyafiira mu ggwanga erya Bungereza n'aleetebwa n'aziikibwa e Masaka wali e Lwengo mu disitulikiti kaakati eyo mwenna mujjukira ku lumbe ebyaliyo Abeli Bwanika Katonda abantu bamuyiseemu MP olw'okwogera ebyanjwanjwa kaakati ebigambo byatandikira eno waliwo olukwe omupango ogw'okusanya omwami Kyagulanyi nga bakozesa Abaganda bennyininyini ne social media handles zaabwe ne radio oba TV ze balina zonna okuba Kyagulanyi kaakati nno Medi Nsereko bw'atyo yayasa ebyama n'agamba nti omuntu yenna akulembedde ekintu kino muntu omu okulemesa mwami Kyagulanyi ku TV yaabwe ya BBS ne radio omusajja Charles Peter Mayiga bino byonna yabiwomwemu omutwe wabula gye buvuddeko Mayiga twamuwulira ng'ayogera nti CBS kitongole kiri independent ne BBS ekyetengeredde era ebifulumizibwako kweza empewo zaabyo Mayiga tabivunaanibwako era tamanya na kumanya ani ajja ani gwe bakyaza ye tamanya kaakati nno ebigambo bino byayogera laba ate bimukyukidde n'abeera nga yeeyokya ambugo oba n'abeera nga yeeyiwa amanda mu mbugo ng'ate yeekubajje engalike zennyininyini nga bw'ogenda okuwulira kaakati yali musajja Medi Nsereko eyasooka okugamba tobuuza nze lwaki Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo takyala ku CBS takyala ku BBS olina okubuuza omuntu omu omusajja amanyiddwa nga Mayiga naye nze mbinzijemu kansoke nkuwa akatambi kano katono nnyo ate ekkomyewo nga Mayiga yeeyiwa amanda mu mbugo. There's sign for the room. You don't know Come down by itself.
Sikumanyi kyekiriwo wadde ogamba ki kito wadde ki mbuulira nekupeeji yonna janenkuwominga kumuyina vulugu gwe mukola wallahi tunaca nze sereko mmanyi todduka sikiwandesewo njagala kuba president tomuyita pulezidenti nga bwajja ku CBS waayo obadde kinaawe rediyo yange abeera ku rediyo kyendala kojja abeera ku rediyo kyendala kwabeera rediyo yange gamba buuza mayiga kaakati ompuliriza ebigambo bino bijjukira bulungi nnyo era ebiseera ebyo njagala ojjukire nti wewaali okulya n'okkombesowani ng'omusajja Mathias Mpuuga yakabba $5,000,000 mu ggwanika ly'abannayuganda n'amala n'azikkiriza ate oluvannyuma ono n'avaayo n'azeegaana. Kaakati nno wano wali kalumanywera era kaakati okuva olwo baatandika okukyaza omusajja amanyiddwa nga Dr. Abedi Bwanika akiikirira abantu b'ekimaanya kabonera era ng'omusajja ono omulimu gw'omukulu gwali gwa kusiiga nziro NUP ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okulongoosa erinnya erya Mathias Mpuuga bwe yali yakamala okubeera nga abba $5,000,000 wali eri mu Paalamenti. Kaakati ebigambo bingi nnyo omusajja Dr. Abedi Bwanika bye yayogera era ng'ebisinga kwali kkonjera kubanga ono ffenna tujjukira yagamba mbu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abadde ajjanga ateesa ne Mwami Museveni era babadde bajja balinnya mu kimu era mbu enkolagana weeri nnene nnyo eya Mwami Kyagulanyi ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne General Museveni. Kaakati wano era Abedi Bwanika we yavireyo n'ayasa ebyama n'agamba nti n'abaana bonna aba NUP mbu Mwami Kyagulanyi ye yali abasibya era mbu n'okubajjayo Mwami Museveni yali alina okutula ku mmeeza emu ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ono yalumiriza n'agamba nti emirundi mingi nga Mwami Museveni ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo batuula bonna ku mmeeza emu ne bateesa ku ki ekiddako ne bateesa ki ekigenda okubeera nga kikolebwa naddala ku ebyo by'oboolaba ebigenda mu maaso mu ggwanga okusingira ddala ku NUP nga yo ng'ekibiina n'abakiwagira oba n'abo aba foot soldiers abali mu NUP era mbu okukwatibwa n'okusibwa n'okuyimbulwa okw'abano bonna abali mu NUP mbu Mwami Kyagulanyi yabivunaanyizibwako era mujjukira ebiseera ebyo Balamu yali yakalondebwa n'avaayo n'akakasa ensi n'agamba nti nze ngenda kukola butaweera butasamuka butasamuyo okulaba nga abaana ba NUP bonna baasibwa bateebwa wabula luno lwonna lwali lukwe era nga lulimu Abedi Bwanika n'omusajja oyo amanyiddwa nga mukwano gwa nga mpuliriza omusajja Balamu Barugahare wabula Abedi Bwanika atugamba ebigambo bino nti Mwami Kyagulanyi yaddako okubeera nga akwatibwa butereevu nnyo ensi ne yeebuuza kaakati omuntu ateesa ne Mwami Museveni enkya n'eggulo ne bagenda mu maaso ne batema empenda butebe bagenda okutambuza ekintu kyabwe ate kaakati amukwata atya amukube mu kijji oba amuteeke ruzira ng'ate ono munywanyi we bateesa bonna. Ebigambo ebyo saagala weerabire nkugambye nti ku AKTV Media tukugirayo bukutambi obwedda ne tukujjukiza ate nga bwe tulaga bigenda mu maaso osobole okubeera nga teweerabira kubanga tukimanyi mwenna abasinga ebimu temubiraba oba oluusi abamu beerabira ne mbeerawo nga tulina okubeera nga tubajjukiza. Kati uliya Pulezidenti ku nsonga eyo bwe yagamba ey'okubeera nga yagenda okukwatibwa ate ng'ateesa ne Museveni. Mumwetegereza pulogulaamu yemu yagambye kaakati ekiddako okukwata ffe ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be baasiba bamulumiza nti emisango gye bakkiriza eyabatuma ate Bobi Wine alina okukwatibwa yeyateesaganya ne Nakyemalira. Njabajjukiza nti bino byonna byayogereddwa ku rediyo ki? Ku rediyo ki? Ntaddeko kale nno singa CBS yali esobola nange okumpita kuba rediyo ya bujjajja ate nga bajjajja ababogerwako ne jjajja wange naye mwali kyandibadde kirungi nnyo otherwise abantu bajja tandika okugiraba rediyo y'abajjajjaffe nga propaganda rediyo ng'omulimu gwayo kusiga bulimba
kubanga bw'obanga buli wiiki oleeta omuntu ng'asiga bulimba nga topic ebeera NUP naye nga toyinza kuyitayo yadde n'omukulembeze wa NUP n'omu ayogerere NUP mpozi abo abaagulwa betwatwala mu paliamenti ng'aba NUP ne babagula kati omulimu gwabwe kwongera NUP naye bwe wabeera nga programu ekwata ku NUP n'abakulembeze baayo omuli Kyagulanyi naye nga Kyagulanyi toyinza muyita oba abalala oba mufumbira ebyo gambikomyawo. Kakati nno ekintu ekyo olina okubeera ng'okitegeera n'obeera nga mu mutwe gwo okiteekamu nti abantu bonnyini abataagaliza nkyukakyuka be baganda bennyini okusinziira emmengo yennyini mu Bulange. Era ky'ovola nti Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'agamba nti mwegendereze abo abeefuula okubeera ku mwanjo ennyo nga bo balowoozesa abantu nti balumirwa ennyo Obuganda so nga ate batume nga kino kitegeeza nti abasajja abali emmengo be babeera ku buli kimu kubanga tulaba emipiira egy'ebika by'Abaganda omusajja Mayiga yagiggulawo yagiggalawo, emipiira egy'amasaza omusajja Mayiga yagiggalawo functions endala okwandibadde Ssaabasajja Kabaka Mayiga yabeerawo naggulawo naggalawo. Twalaba enambole ku finals ez'emipiira gino egy'amasaza nga ne Ssaabasajja Kabaka gyali naye yagaba ekikopo yali Mayiga. Kakati ffenna ne twebuuza ani Kabaka? Lwaki ne Kabaka lwaliwo tabaako kyakola ate omusajja n'abanga Mayiga buli kimu kyadda ku mugongo gwe na bibegabega bye yakitembeeta. Mwalaba emikolo egisembeyo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okubeera nga akomezebwa okuva mu buwanganguse gye yali mu ggwanga erya Namibia. Omusajja atu gye yali yabeera ebbanga eddene naye ng'ensi yali temanyi ffe twamanyisa ensi. Kati bwe yakomawo ono ku mikolo gye egy'amatikkira teyasobola na kulabikako eri Obuganda. Musajja atu yalabikira ku lutimbe olwa TV ne batukakasanga bwe yali omunafu ennyo bw'atasobola kubeera nga asisinkana abantu kubanga yali mu mbeera mbi. Wabula waayitawo ennaku 2 zokka ate Ssaabasajja Kabaka ne tumulengerako mu bitundu by'e Buddu eyo ng'akola dduyiro. Jjukira ono bwe yakomezebwawo yatwalibwa mu lubiri lwe olw'enkoni. Kakati gye yava n'atwalibwa ebbanda oluvannyuma ne twebuuza ate asobodde kubeera ku mikolo gye live lwaki asobola okukola dduyiro nga wayisawo ennaku 2 zokka ffe ne tusirika. Kati njagala oli ebigambo bino ebya Mayiga yakakasa nti ye talina buvunaanyizibwa nakamu ku CBS yadde BBS bali independent be beesalirawo ekiki ekyokubwa ku mpewo ani akyala ku mpewo ani gwe batakyaza. Wabula Medinseko ntumulyanga agamba sinze nyini radio buuza Mayiga. Kakati nga amaze okugamba nti ye Mayiga bwe tuba tubuuza Mayiga n'avaayo n'akakasa ensinga bwe ebigenda mu maaso ku radio ne TV bw'atabivunaanyizibwako. Laba ate bwe yavuddeyo n'agamba bwe nalaba omuntu akuba oluyimba lwa Gravity ku CBS oba BBS mujja kummendegera nga kitegeeza nti oda zonna ziva wuwe wadde yeegaana talina mukono kuduumira n'okulagira abakola ku CBS. Kwata akatambi kakano video jimpere ekigalo osoko kawulire ate tukomewo. TV sigo givunaanyizibwako naye okimanyi nti musajja gwe gy'okoma okwogera gy'okoma okwekuba ggoolo wagambye bwoti oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ze nnyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mwaba radio CBS saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali abeewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti okubaita okweyo kya super nze sinze nzirukanya BBS sinze nzirukanya CBS kati ogambye toyagala biwulirako ate ogamba Ssaabasajja Kabaka Abaganda batumidde era abaagala nnyo buli mukolo gw'otandika Ssaabasajja Kabaka kana ate ogambye Ssaabasajja Kabaka akubira ate essimu kati ssebo mwatuuka ku level ya Ssaabasajja kukubira ssimu. So you are proving my information that bakugobadda you no longer communicate with His Majesty the Kabaka of Buganda. He chased you 2 years back and opened up office. Omanyi bana abantu abaka beerabira nti wagenda okwogerera eri abamonitoring ebigo byabira byagenda okukozesa ngiye Kabaka ankubira ate essimu Ssaabasajja Kabaka zijje zindye namwanduke yatema abasika mu lumbe. Ngoyagala okumanya Waakaba natuula toleekaana naye ajja kwekuba ggoolo mukulu kati oprovince nti Ssaabasajja Kabaka tayogera naawe akubira essimu ku nnyimba za Gravity oba eza Lily Puzzle
obutambi bw'obuseego kambuuze BBS telefayina yesingako abakozi abatambuza obuseego abakyala ba pulezidenti ba BBS bajja ku BBS okupurezentinga nga biology yenna alabika ku screen bambala engoye zimunuuna mibiri biology yenna nga eno dale corporation nga eri biology wansi yenna nga n'abaana bali ku TV bagandibwa ne bana abaana bajja okuweza ku TV ya Buganda storage ku BBS oyinaona abakozi abali ku social media nga bapromotinga buseegu tosobola bagoba kubanga okimanyi BBS yennyini tekukyali program zizimba Buganda zibuli abaana ba Buganda abakozi bennyini abajjako abaana b'obuwala bajja buli kimu kiri ng'ensi ekiraba biology era bamulaba ali kuli so nga ate mu Buganda ennyambala entuufu tugimanyi bulungi nnyo osobola okwambala ekiteeteeyi ky'obulungi nnyo osobola okwambala busuutiwa naye oli najja nga yambadde empale kubeerako ne programu ereza ekintu ekikusimanyi abafumbi basime biki so mukulu n'ekirala kweyagala toyagala nnyimba z'abaana zizanye siwagira ekiddamu siwagira buseegu kuba badde nga muvumirira naye ababadde mu kwogera ku kintu kino bakyogeredde mu kiseera kikyamu ne bakyogeredde ku nsonga enkyamu kubanga bo bennyini be batambuza obuseego wasanyakawo Charles Peter Mayiga ebigambo bwe bityo bwe bitambula wano ku AKTV Media Uganda nakugamba nja kubeeranga nga kutuusaako amawulire ago gennyini golina okubeera nga ofunamu amawulire gaba mangi naye tulondamu ebyo bye twagala okubeera nga bikutuukako obitegeere obiyige era obimanye ebyo ebikuzimba kaakati nno mwenna mujjukira abantu abayesendebwa wali mu Lubigi amayumba gaabwe bambi basalumanya nalumanya gonna ne gakoonebwa mpaka ku ttaka abalina bizinensi zonna ne zisaanyizibwawo era abaali bakoleraawo kumpi abasinga badda mu kyalo wabula bano nga bamaze okkoonebwa baasalawo ne bagaka tusigale wano tukubewo bitenti waakiri tubeerewo kubanga bwe buddukiro bwaffe tetulina walla we tugenda kubeera nga tuddukira n'abantu ne babundabunda mu nsi yaabwe ng'abataazaalibwa muno mu Uganda kakati ng'ate bba bagwira beeyagala era abantu bano baakwata ebitundubaali ne babikomyawo ne babiteekaawo kubanga tebaayina walla wakudda nga kitegeeza nti bano baali ensi bafundiridde wabula ekikwasa ennaku era ekyewuunyisa abantu bano ate raba poliisi bwe yakomawo ne bayoola mu njola ey'obutawaana ennyo nga balinga ababbi balinga abatemu era ogenda okakkana nga bangi bafunye obuvune bangi batwaliddwa mu malwaliro ate abalala ne batwalibwa eruzira oba mu makomera ag'enjawulo naguno gwaka wenjogerera ng'abantu abo baakwatibwa nga babalanga okusaalimbira ku ttaka ewatali waabwe okusaalimbira ku ttaka ewatali waabwe so nga ate wano waali waabwe ne bagobawo kifuba nga tebasasuddwa na kusasulwa kati abantu bano bali luzira bangi bali mu kkomera baleeyo bavundira eyo naye ng'ekibasibya tebalina musango wabula ekyabaggaliza kubeera ng'abantu bano ampuliriza bakwata tenti ne baziteeka mu kifo we baali baagula ne ssente zaabwe nga ne kanso tawatawuni kanso yali ebakkiriza okuzimbawo okukozesaawo kakati ne bagobawo kifuba kakati kyekyabasibya wabula ababaka bonna abali mu paliamenti ensonga eno baagivaako dda era singa abantu bano akaseera kabadde kakalulu oba oliawo wandyebye nga bafolowinga ensonga eno mpaka ku muntu asembayo naye engeri ekindi si kalulu ababaka baffe abatukiikirira bonna baabivaako dda tebaagala na kumanya kati njagala oli omusajja ono amagezi gawadde na biki byayogedde ku nsonga eno kubanga bano abali mu makomera abavunda wana awabavunza waali waabwe baali bagulawo ku ssente zaabwe bannayuganda tebaali bakyereeta wabula baali bawa ne layisinsi oba pulaani nga baaja apuruvinga abatawuni kanso eyo kwe baazimbira amayumba gaabwe kyokka ate kakati ne gakoonebwa ne basibibwa bigambo bye bino ampuliriza bibeerawo nga bya nnaku naye oluusi tobitegeera naye nze nagamba nja bikuwanga obitegeere nti abantu abo bangi bali mu makomera naguno gwaka tebavangayo bakyaka batwawa nga ntulege naye ng'ekyabasibya kubeera nga baakomawo ku ttaka lyabwe lye baali beegulira ku ssente zaabwe.
kakati nno waliwo akatambi akafulumye naye nga akatambi kano ampuliriza ebigambo byewuunyisa era video yaffe eddako ogenda kwewuunya abasajja bano Abanyarwanda uliriza abasajja bano Abanyarwanda olukole balina okumalawo Uganda okumalawo naddala Buganda okusingira ddala Buganda engeri gye basensera nga bayita wansi mu undercover n'okumaamira Uganda naye nga bakozesa amagezi ag'ekika ekyawaggulu ennyo oba olyawo nga gwe toyinza na kutegeera jjukira nakugamba nti ku booda eri egatuna waliwo akatambi akafuluma nga kalaga nti Abanyarwanda beeyoola buli lunaku ne bayingira eggwanga Uganda lino era nga bano abamu bayingira n'ekiro n'emisana kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa bwe batuuka muno bafuuka bannayuganda ddala ddala era nga tewali muntu n'omu ayinza kubakwatako kaakati luno lwafuuka lutalo n'Abanyarwanda bennyini abaazaalibwa muno abaasangibwamu abalina ne paasipoota abalina n'endagamuntu abalina n'ebibanja abalina n'ebyapa byonna nga bya ggwanga Uganda kaakati ate bavaayo ne balandika okubeera nga bakaayana nti Abanyarwanda tebafiiriddwako era mbu gavumenti eya Mwami Museveni mbwe basosola era mbu ne bannayuganda ngaffe mbwe abantu bano tubasosola tubalabye enfunda n'enfunda nga bagenda mu State House ewa Mwami Museveni okumusinkana ne weebuuza ku nsonga ki era Omunyarwanda omutuufu eyasangibwa mu ggwanga Uganda bangi balina endagamuntu balina paasipooti balina amaka gaabwe gonna nga balina n'endagaano ez'ebibanja n'ebyapa byonna mmanya gaabwe era nga batwalibwa nga bannayuganda kaakati ate ki ekibatanula okubeera nga basitula enkundi ne bagamba mbu Abanyarwanda ate basosolebwa kino nno bakikola okubeera nga bakavalinga bali benkugambye abayingira muno nga bapya kyova olaba nga bano abalimu abakadde bonna nga Banyarwanda abalina byonna ebibakwatako nga biraga nti bannayuganda ate be bavaayo ne balandika okubeera nga bakaayana n'okubeera nga beeswanta nti tebafiiriddwako nti basosolebwa wabula nga bw'omubuuza oyina endagamuntu agirina oyina paasipooti abirina byansi ki Uganda ekulaga nti oli mutuuze iye endaga nti munnayuganda kakati bw'omubuuza nti okayana ki ansi ekulema naye ekikulu kya byonna abantu bano kakati batadde ekintu ku levo endala nkugambye video yaffe eddako ngenda kukolera akatambi olaba Abanyarwanda engeri gye basensera Uganda mu kyama engeri gye basensera Obuganda mu kyama jjukira nagambye nti bano baba basomedde Uganda buli amalako eddiguli bamwa miliyoni 2 okusinziira ku Joseph Kabuleta akuli ekibiina ekya NADS bw'atyo bwe yategeeza ensi era nga ssente zino bazibanga entandikwa bagulewo bu banka oba olyawo ku byalo ebyenjawulo batandika okubeera nga bawola munnayuganda ensimbi naye ng'ekigendererwa kyabwe okuwola ensimbi oteekayo kyapa oteekayo kadi y'emmotoka oteekayo endagaano ya kibanja kaakati mu kyo olemererwe okusasula ebintu bino babyeddize kakati gw'ofuuka emmomboze mu nsi yo ekibadde ekibanja kyo abasajja bakitwale ekibadde ekyapa kyo abasajja bakyeddize olwo bo bafuuke bannansi abatuufu gwe yali munnannyini kintu kino ofuuke emmomboze mu Uganda ng'obunga bubunzi era ensonga lwaki olaba nti abantu bangi nnyo abagoba ku ttaka lyabwe ne bagoba ku bibanja byabwe nga kigenderere naddala wano mu Buganda basobole ofuuka emmomboze nga tebalina ke balina olwo bafuge nga baavulunkupe kati sooka olira akatambi kano aka Kagame engeri yasensedde n'ayingira Uganda mu kyama wabula era amawulire gafulumye nti ono ayingidde Uganda wadde nga yafulumye tetumulabye naye lwaki yazze byonna bitegeere bye bino wano akabana akalala Kagame yabadde Uganda Kagame yazze Uganda mu kyama n'atuula mu meeting Museveni Kagame Winnie Byanyuma Mukasambidde Gashumba ne Kayitana babadde mu meeting eno yabyakwerinda ebikwatagana ku region eyo yonna n'obukulembeze bwa Museveni ne Kagame nga bwe buli ku nkato yazze kyama Museveni Kagame Winnie Byanyuma Mukasambidde Gashumba Kayitana video eno gundi meeting eno bagibaddemu wulira bayogedde ku nsonga zino wamanga bali mu budde obuzibu ennyo oluvannyuma lwa Museveni okukola endagaano ne Tanzania zonna ze yakola abazungu ne banyiga Tanzania buli bye yasuubira bye yateekateeka Tanzania abazungu banyize Tanzania byonna ali mu fix what ku Tanzania 2
abazungu banyize Southern Sudan esawa yonna abayeekera ba Salva Kiir bakwata obuyinza e Southern Sudan okusinzira ku Museveni nabagamba Salva Kiir olwamaze okuwaayo entebe Tanzania n'agenda omulongoosa mujjukira nga mbagamba nti agenda mu ddwaliro omulongoosa ali kuweebwa bujjanjabi era Salva Kiir ali mu ddwaliro SFCA Uganda yeri okukwata obuyinza mu Southern Sudan naye Museveni agamba okusinzira ekiri emabega w'abazungu bamufunzizza kuva gye yagayagaliza ebiwawaatiro bye yagambye Tanzania baginyize emuvuddemu okusinzira kubiri munda ekyokubiri Southern Sudan esawa yonna Museveni baatayagala bagiwamba ate awulira embavu bamuyinze embavu talina awulira nga amaanyi agaliyo mangi alabika agenda kukita agamba bali bwe bakwata Southern Sudan esawa yonna okuva kati kiba kigenze kuba kizibu Kenya bagifunza dda Kongo naye agamba omukono oguliyo gumuyinza amaanyi bino byabadde mu meeting zaabwe agambye Tanzania kibi Southern Sudan kibi Kongo nayo kibi takyasobola kunyweza gundi eyo n'agamba ewaka ne boogera ku ewaka obuzibu bwakyasinze okubeera ewaka mu byobufuzi Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Lutamaguzi Lubongoya ne Babi baleeta Western Uganda mu game bino byonna babyogedde ne Winnie Byanyima nti Lubongoya ne Babi bakomyawo Western Uganda ne bagigatta ne batinda bridge beeraba mu gavumenti ya Kyagulanyi ne bagamba Lutamaguzi Lubongoya Babi ne Honorable Ssenyonyi mu parliament ne mu diplomacy ebya parliament byabwe kakati awo kimuleetedde obuzibu obw'amaanyi ennyo naye byonna okuvaawo bitandika na kujjawo Kyagulanyi Ssentamu senga avaawo byonna bijja vaawo bagenda mujjawo bati Kagame nga akozesa omukono gwe ogw'abasajja be abakolera ebweru w'amawanga agenda kuteeka ssente mu chapters za Nuupu ng'ayita mu Mukasambidde agenda kubeera mu bisenge by'amakolero ga waaka bayambeko basabe wabeerewo chapter emu etegeka olukuŋŋaana olunene olwa Nuupu ebweru wa Uganda Abanyarwanda ba Kagame bafuniremu Kyagulanyi Ssentamu by all means kati Kagame yakutte omumuli ogw'okuyiga Kyagulanyi Ssentamu ebweru w'eggwanga ng'ayita mu Mukasambidde mu chapters za Nuupu ebweru w'eggwanga mu diaspora kino kirimu Kayitana kirimu Winnie Byanyima kirimu Gashumba kirimu Mukasambidde agenda kikolanga United Gundi Forces of Change akikola ebweru w'eggwanga Abanyarwanda ba Museveni Abanyarwanda ba Kagame abeekyama abakolera mu mawanga ag'ebweru kati be baba banoonya Kyagulanyi Ssentamu yoyo Winnie Byanyuma ayagala okujjako Museveni ebisigadde tujja bireeta enkya Mukama bw'anaaba yagadde waliyo obusamize waliyo biki naye dakika zange abiri ze nnina ogundi okwogeramu zeezo ebisigadde tujja bisanga mu kigambo kya Katonda omulungi ow'ekisa we omukisa ebirala bingi tujja bireeta enkya mbadde n'ensonga lwaki nkuddiza olutambi olwo ate ng'eggulo twaluuliddeko era twalukoze mu waaka waffe n'obeera ng'olutegeera waliwo entambi nkulu nnyo ng'olina okubeera ng'oddamu oluwulire n'oyo ataafunye mukisa kuluwulira y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga entambi ezimu nga zino tuzikomyawo babeere nga bategeera ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe n'aggambyeko n'eggulu nti mwami Museveni yabadde alina w'ayogerera ku mukolo ogumu ng'atendereza nnyo eggwanga erya South Korea ne yeebuuza lwaki Abakorea
tebatambula amawanga malala nga bannayuganda bwe bakola. Era ono n'anenya nnyo bakadaama ne bassekadaama okutalaga amawanga mbu bagenda kukuba byeyo. Jjukira nti Mwami Museveni yabadde akyaliddeko abakoleya ku nsonga ez'enjawulo. Kaakati ono n'avaayo n'ayogera ebigambo bino ebikwatagana ku nsi ya Korea era n'ebikwatagana ku nsi ya Uganda, nga yerabidde nti embeera yonna yonna egenda mu maaso mu nsi Uganda ye pulezidenti asoose okubeera mu nsi ya Uganda. Abantu ne bagenda okukuba ekyeyo mu Bawarabu so seri mbazungu gendayo obugenzi kubanga bannayuganda baavadda nga batambula mu mawanga aga Bulaaya naye ng'ekibatuteyo oluusi kukyala okusoma n'emirimu emirala egy'enjawulo, emirimu egyo eminene. Naye kati abasinga bagendayo okukuba byeyo ne batuuka n'okugenda mu mawanga aga Bawarabu, ne batuuka n'okugenda mu mawanga aga South Sudan ewali entalo, bannayuganda ne bafiira eyo obwemage naye ng'ekibagoba ewaka ekiguli amagala eddiba. Kati ulya Mwami Museveni ebigambo bino mbulye mu komenti gw'olowooza ki ku nsonga omusajja ono yeeyogeddeko nga gwe munnayuganda? Nalabye video ya Mwami Museveni ng'awana abakoleya ng'alaga bamusanyusa kuba bo tebagenda nga bazungazunga mawanga amalala nga bakuba ebyeyo. Ningamba ono olw'olumu singa asirikako kubanga afuga eggwanga lyaffe naye alagira ddala nti ali out of touch na buli kimu ekigenda mu maaso. Countries which externalize labor, I think are countries which have missed something. And I have some proof. You see a lot of Bangladeshis abroad. You see Filipinos. Have you ever seen many South Koreans? The only South Korean I saw abroad was Ban Ki-moon. South Korea is half the size of Uganda. But it has got a population of 60 million, I think, something like that. It's still got a bigger population than Uganda. But you don't see them roaming all over the world looking for jobs. Me, I'm more for the South Korea. Naye olwana luno kusokera ddala kati ebyoyogera biki? Ekintu kye yandisoose okwebuuza nti bano bo bakikola batya? Kubanga ogenda n'omutunuulira ebiseera ebisinga ng'ayogera nga olaba ensi endala ebintu bye zikola ate ye byavumirira. Kusokera ddala oli mu nsi gy'ofuga nga yemu ku nsi ez'exportinga labor. Naye abantu okubeera nga bali mu mbeera n'otandika okuleeta olunkulu obasanga nono kojja wange sali mbu tetwagala bazungu. Oyina ki? Mu nsi yo okola kiki ky'olina ky'okola nga n'obuti bw'omumannyo buli made in China, obuti bw'omumannyo n'obuuza nti gwagobaganya abazungu nti tetwagala bazungu mu ggwanga lyaffe. Bwe bubanga n'obuti bw'omumannyo busokoola mannyo tubujja China. Kugana ne webuuza nti China yeyina ettaka eggimu erimerako nnyo emiti okusinga eryaffe. Ensi eyaffe enjavu nga bweri ebintu byandigaye nti kati ffe mu bwavu bwe tulimu buno bwe buntu bwe twanditandikiddeko okufunzafunza ne tubukola. Oyo n'omusanga ng'avevenga ebyo mbu simanyi tetwagala wano bazungu. Koleyo olwaleero gyagala gye yeegomba gy'atalaba bannansi baayo nga bakuba ebyeyo. Njagala otunuulira ekyo ekindi emabega ekyo. Eyo girabe eyo tawa. Eyo airbase y'Abamerika bali wano ziri wano mpitirivu. Abo babeesembereza kubanga bo they mastered the art of using someone who wants what you have in your own advantage. N'omukozesa n'omuwa ky'oyina ky'ayagala ku ggwe n'osooka n'omunyululamu emigaso egimulimu. Njagala otunuulire eryo dduuka eryo nga toli mu Amerika mukwano toligulaamu ngatto biri wano mu nsi yaabwe. Bano wandigaye nti tebandikoze ebyo because they have everything. Bali mu position esobola ogamba nti ffe tetulina gwe twetaaga because they have everything. Bwe nkugamba nti they have everything, omuntu nga ensi tekoma kubeera nti eri industrialized kyokka naye ng'esobola okwerimira emmere yaayo eba eri mu position egamba nti ffe tugobye wano buli omu yenna n'omuzungu munnaffe tetumwetaaga because ffe tulina buli kimu. Naye akulaga nti Omumerika akyamusembeza amufunemu ebyo byayagala kubanga naye ayina Omumerika byayagala. Kati ewaffe obasanga bagaffe abazungu bano tubagaba baagala kutu exploitinga, baagala simanyi kutwala golodi waffe, baagala kutwala oilo waffe. Oilo tugenda munywanga buugi. Tuyina ku understanding the game nti bwe tubanga tuyina oilo nga bamwagala, tuyina golodi nga bali bamwagala. Tukoze tutya okukwata golodi waffe ono nga bamwagala ne tumukozesa okumufunamu bye balina bye tutayina bye twetaaga mu bo. Naye olw'okuba obubbi bubawunyako nga nagisi bobawuza tubagoba nga tolina kyolina. Koleya eyina buli kimu. Abakwata Samsung gadgets bano abasajja be bazikola.
abavuga emmotoka za Kia abali mu nsi z'Abawarabu Abawarabu bavuga nnyo emmotoka za Kia basajja be bazikola balima omuntu oyinza okuba nga oliyo nga tomanyi nti waliyo ne Samusanga ka basajja babikola we batuuse abo twandigambye nti they have everything tebalina gwe beetaaga naye still basigala bayita bali eri babaleka ne babeerawo nga tewali n'omu ye mulugunya mbu simanyi otusembereza Abamerika naye Bobi Wine olugenda mu Amerika nti oyo akolera Abamerika agenda kusavinga interest z'Abazungu ebyekisiru eggwanga lyaffe lyameza amannyo okugamba nti lisobola okuyimirirawo lyokka olaba ne bwaba muntu wa bulijjo tosobola kuyimirira weka era weetaagako banno kubanga ogenda bafunamu ekyo kye bakola ki kyotayina ng'ate bo bakirina bawe kyolina bakuwe obafunemu emigaso beegi balimu kati omusanga avevenga era ekivubuka kyonna bwe kibanga ki boyfriend kyo n'okisanga nga kiri awo kinyumya ebyo ebibuuzi mbu twagala kwegobako bazungu mukwano toddamu kukikkiriza kufukira bw'aba muwala mwana mulenzi yambala empale yo kubanga wanaakuzaalira agenda kuttira olulyo goba omuziina nze nkubuulira toddamu kukiza bw'osanga ekivubuka kati bino ebikuze nga kikojja kyange kisali alla bw'okifunako chansi kikuba oluyimu mugongo wakati okigae tuggyeko obusiru what do we have abasajja bakola sisitimu yaabwe nga we cannot run away from them and ekyo tulina okikkiriza kati saagala kuddamu kulaba Museveni nga avevenga simanyi abakoleya bo tebakuba byeyo abo balina buli kimu naye gwe byovumirira bo bye basobodde okukozesa okubeera nga batuusawo we batuuse gwe eggwanga lyaffe olisse busi oli mu byakisiru oyogera kiggwe